mistake kati gwe Uganda atagira ekintu kino omanyize naliwo mwete mwaliwo njagala otunulire ekintu kino olaba eno PUPU ogiraba People's Union Party of Uganda eno ya Busoga mwalina political party nete bajogira ko linnya lwaki kubanga yakola decision ey'amaanyi eyagaliza Uganda ensi etali ku selfish interest kati njagala tukomparing unification bili oba coalitions bili ezakolebwa ezatulidinga ku independence ya Uganda tulabe mu na Uganda dala coalition kije twetaaga alliance kije twetaaga okitegera ekintu kino eno ya PUPU eno ya UPC okitegera wano bali bamuyita Sawiliam Wilberforce Kadumbula na Diopo wokusatu ono Apollo Milton Obote ono wa PUPU ono wa UPC Sekabaka Edward Luwangula Muteso wokubiri wawangangusibwa abantu abaganda batandika okwekalakasa nga bagala kabaka waabwe okitegera ekintu kino kabaka wa Busoga kyabazinga wa Busoga Biden yaliko Sawiliam Wilberforce Kadumbula na Diopo wokusatu yalina political party gye bayita PUPU okitegera yagireeta nakola neyegatta muki mukewayi bavubuka bakewayi political party ndo gyajjana olwensonga nti it was a revolutionary movement abaana bakewayi batandikanga revolutionary movement then later alone nefuka political party yasoka kubeera yali movement nga yamaanyi nnyo okitegera yaliwo naye nga tebanagirigitibayizinga nnyo okutuuka ku political party it was a movement at first eyali yagala yangeekwoyo abazungu neyagala Sir Edward Luwangula Muteso owokubiri okukomawo yakwata PUPU n'agireeta n'agibuliza mu kewayi okitegera ekintu kino nefuka revolution movement etya emu okitegeera ekyo then we tujja nti abazungu bano bali balina ekintu kyetuwala bannanga abazungu bano ba hypocrite tulina okwegendereza ennyo ba hypocrite kubanga ekisooka tebaagala muganda kufuga ekyo kimu ekyokubiri tebaagala mukatuliki kufuga Uganda tebakyagala kuba ba protestant okitegeera ekintu ekyo kati factors oba force eyabaliko luli eyakewayi kati ya people power leero kati odds zino baziraba ntino tezikola kitezibira mu favor kiche bakola basobola okubateerawo ekiwanyi ne tugenda mu kalulu akekiwanyi nga bakalimu his excellence Kyagulanyi n'akawangula naye nga balina agendas zaabwe ate banene tubamanyi nti bano ba agent bani ba Museveni kana akabinja kano kenjogerako kaba agent ba Museveni tukamanyi okitegera ekintu ekyo kati basobola okukwata olwokubanga tubataddeko ekibuli ne bagamba katubawe ne batuwa then ono ne bamujjawo nga Apollo Milton Obote we yakikola nti Obote ono yagana okukwata UPC agibulize mu kewayi ebere revolution movement yemu okitegera Obote kiki yakola alliance ne kewayi yakwata movement party kewayi kwa nkugambye yali abavubuka ba revolutioners okitegera najigatta kuki nakola alliance nabo UPC naye njagala mujjuke ku Lancaster agreement eno najibagamba ko nti Apollo Milton Obote atasinkana abantu bano mu kyama bateesezanisa Edward Muteso owokubiri okumutta mission Apollo Milton Obote yakola obulungi okitegeera ekintu ekyo najjawo Ssekabaka Edward Muteso owokubiri gwafuuka musayi paka leero kuwona yajjanga political party wawula ate agenda zono zaali za kununula Uganda era ensonga lwaki yali first vice president wa Uganda kitegeeza nti target yono yabeera achieved naye ate yono yatuleetera suffering kati leero kyebaagala weebuuze lwaki omuntu abantu bano ababadde bagana za alliance leero bebazisinga zipikamu omuliro twegatte ate ngolwedde bamaze otulaga sayini ez'obuli bwenkwe TDA bagano gyegattako go forward eyamama Mbabazi bagano gyegattako okitegera mu 2016 bagano gyegattako lwaki eno yaffe bajagala nnyo mukulu the best way wemba mwagala tubasanyukire nnyo tubajubilating ne mu byobufuzi bya Uganda butatwegattako mulekerawo twekukuutirizaako bantu mwe tetubaagala sibaagala nti emyaka gyange gye ninako emyaka 2 bana basajja be bagisse emyaka 2 akati leero yagala nze netunuzemu kamera ntandika okuwana wano twegatte ne Elias Lukwago babesije basimya politicians nonsense tunaddamu ebyo ate tunoona emyaka 2 amalamu ba Elias Lukwago batulidde mu olukwe mubeere ku byammwe naffe tubeere ku byaffe abantu bano ebbanga ddene nnyo his excellence Kyagulanyi abagaba nange twegatte njagala mujjukire ne senior politician y'omu gwe bagenza okukyalirako mu komera nga bavudde mu parliament mu 2021 ebyobufuzi yali abivuddemu ne bagenda okumulaba nti article 14 bagimenya yadduka emisinde n'agenda mu campaign rally ono yeesiga obuwunga bwa muwogo eyokuba obuwunga bwa muwogo mu tear gas n'adduka agenda campaigning okitegeera ekintu ekyo ne bajja ku kitebe kyaffe tukiggulawo omwami omu n'akwata n'akazindalo Mr President biki n'ayogera ogundi naye tugenda mu first phase tour tugenda mu tour omuyayo oyo baali nabo mu tour banoonya baguumi banoonya bantu naye nga tayogera ku byaffe kati waliwo ono omwami ono Mr Rule of Law buli wabeera alina okunyigawo erinnya Besigye newe litaja
Banna Uganda ono Mr. Lulu Ovulo waddamu okuteeka erinnya Besigye mu mugobeewo bwe mwina ne ku bucupa mu bumukube. Tetwagala kutuza namu tetugenda kuddamu ebyo. Revolution yonna yonna we begenda mu maaso. Tetusuubira muntu kugulawo political party ng'olina agendas nnungi. Nedda. Kiki olina okukola weegatte ku revolutional movement. Revolutional movement si revolutional party. National Unity Platform in this case. Bano bali balina kwegatta ku revolutional movement gye bayita people power movement. Then for people power movement fe twali tulina obbawa hype ne tubateeka muki mu political places oba positions ne tubagamba mugende mukiikirire National Unity Platform kubanga mulina seniority oba ebyo mubimanyi mugende muzannya akasajja mukazoganye ku political level naye sebo bana abayayi okumanya nga Apollo Milton Obote bennyini bajja baagala na political party yabo kati baagala kukozesa ffe. What do they have on the table? Elias Lukwago akyasobola okuwangula n'akalulu n'emitwalo 10 aweze emitwalo 10 egy'abantu Elias Lukwago njagala mutunulie Besigye njagala mutunulie Winikiza abantu bekasese bakyamukiririzamu njagala mutunulie Gwigole Mugisha muntu wafaanana leero naye kakati bazze Ssebombo balina amaanyi nawe tuneegattanga emaanyi mukulu unification ina kubeerawo ku bantu abantu balina okwegatta naye ebbanga ddene lyonna lyonna mutulazentiffe abantu mugenda twetaaga mu ssaawa ya byabufuzi okawukawe mugenda otwetaagira okitegeera ekintu ekyo buli ebyobufuzi ebituuka ne baleeta bu sabbuuni naye kakati olwokubanga omusajja ajja n'atuzibula amaaso njagala omuwulire ku kiseera ky'abano babeeredde mu politics gwe muvubuka munnange nze naawe obadde omanyi kaluluka abavubuka wali okamanyiiko wali abiri bano abasajja be bagisse emyaka 2 kakati leero yagala nze netunuzeemu kamera ntandika okuwaana wano twegatte ne Elias Lukwago Besigye basimya politicians nonsense tunaddamu ebyo ate twonoona emyaka 2 amalala mu ba Elias Lukwago batuliddemu olukwe mubeere ku byammwe naffe tubeere ku byaffe abantu bano ebbanga ddene nnyo His Excellency Kyagulanyi bagamba bannange twegatte njagala mujjukire ne senior politician y'omu gwe bagenza okukyalirako mu kkomera nga bavudde mu parliament mu 2021 ebyobufuzi yali abivuddemu naye bagenda okumulaba nti article 14 bagimenya yadduka emisinde n'agenda mu campaign rally ono yeesiga obuwunga bwa muwogo eyokuba obuwunga bwa muwogo mu tia gas n'adduka agenda campaigning okitegeera ekintu ekyo ne bajja ku kitebe kyaffe lwe tukiggulawo omwami omu n'akwata n'akazinda Mr. President biki n'ayogera ogundi naye tugenda mu first phase tour tugenda mu tour omulyayi oyo baali nabo mu tour banoonya baguulu banoonya bantu naye nga tayogera ku byaffe kati waliwo ono omwami ono Mr. Lulu Ovulo buli wabeera alina okunyigawo erinnya Besigye newe litajja banna Uganda ono Mr. Lulu Ovulo waddamu okuteeka erinnya Besigye mu mugobeewo bwe mwina ne ku bucupa mu bumukube. Tetwagala kutuza namu tetugenda kuddamu ebyo. Revolution yonna yonna we begenda mu maaso tetusuubira muntu kugulawo political party ng'olina agendas nnungi nedda. Kiki olina okukola weegatte ku revolutional movement si revolutional party National Unity Platform in this case. Bano bali balina kwegatta ku revolutional movement gye bayita people power movement. Then for people power movement fe twali tulina obbawa hype ne tubateeka muki mu political places oba positions ne tubagamba mugende mukiikirire National Unity Platform kubanga mulina seniority oba ebyo mubimanyi mugende muzannya akasajja mukazoganye ku political level naye sebo bano abayayi okumanya nga Apollo Milton Obote bennyini bajja baagala na political party yabo kati baagala kukozesa ffe. What do they have on the table? Elias Lukwago akyasobola okuwangula n'akalulu n'emitwalo 10 aweze emitwalo 10 egy'abantu Elias Lukwago njagala mutunulie Besigye njagala mutunulie Winikiza abantu bekasese bakyamukiririzamu njagala mutunulie Gwigole Mugisha muntu wafaanana leero naye kakati bazze Ssebombo balina amaanyi nawe tuneegattanga emaanyi mukulu unification ina kubeerawo ku bantu abantu balina okwegatta naye ebbanga ddene lyonna lyonna mutulazentiffe abantu mugenda twetaaga mu ssaawa ya byabufuzi okawukawe mugenda otwetaagira okitegeera ekintu ekyo buli ebyobufuzi ebituuka ne baleeta bu sabbuuni naye kakati olwokubanga omusajja ajja n'atuzibula amaaso njagala omuwulire ku kiseera ky'abano babeeredde mu